ekyasuze ku mimwa gy'abantu bye bifaananyi bya Eddie Kenzo. Bannange, okusinziira ku bifaananyi ebyo nze gye mbijje, Eddie Kenzo ng'ali n'omukyala omu just bitaddewo buteezi simbeera, era ng'abantu babadde beebuuza ddala kituufu kye tulaba oba si kituufu. Ekyo wano ku SMX Media nakigamba dda nti time egenda tuuka nga kizibu okwawula reality ku kintu ekiri duplicated oba ekiri fake, naddala ekyo ekicreatingiddwa AI. Yes, nakikugamba waneeno nti time egenda tuuka nga naawe kennyini weerabawo oti ddala ng'oli n'omukyala ogamba nali ntamidde ddi lwe navaako, baali banzidisizza, naawe kennyini bw'ogamba naye natuukayo ddi eno. Kwegana naawe kennyini nga tewejjukira nti either yeggwe oba si yeggwe, nonta nti wano wetulaga ne AI tugenda kufa. Nina essanyu okutegeeza oba ennaku okutegeeza kisinza mu perspective gy'olabiddemu ebintu nti eyo AI naye nga AI kati egenze advancinga buli lucha AI eno munnange egenda tuuka nga yetukontrolinga saazo ntufa kyati kontrolinga okozesa chat GPT ogenda ku Meta AI za WhatsApp nozifeedinga information zoziyiga actually ziringa eziri mu ssomero ate nga essomero tezigenda libwamu myaka mbu 5 emeka zoziyiga faba zifeedinga information faba ziwa create okola faba zigana create this and this create for me this poster kolera wakono yone correctinga information yona gy'oyetaaga nekola ekintu kyonna ky'obeera oyagadde okugira kati time egenda tuuka nga yo ewulira eri content ne information gw'erina okuva mu bantu etandike ng'okwecreating information ekyo mukirinde nkyogera wano ku SMX Media ekyo mukirinde right now faba creating ebyo ebifaananyi bya AI video za AI time egenda tuuka nga AI artificial intelligence yetegereranga yonge ekigambo okiwulira nti artificial intelligence yetegerere ekwate egende mu simu yo esindikira abantu bonna bonna abali mu simu yo message nti omuntu n'owoti tukanga oli mulamu nga sigwalewo n'omuntu ejjatuuka etulemese n'okugabala nange AI mwendoza kizibu nnyo mulina mu perspective mugirabira ebyo kuleetinga ebifaananyi bya Eddie Kenzo ali n'omuntu simanyi ono ngenda fakinga kino mukoleyo ka video nga bakolaga bakutte Museveni ebyo awo kiraga nti tuli bannasali mu AI kugambye AI kintu kitwala okuva ku nze egenda tuuka ng'esobola okulumya ensi yonna Uganda enjala ogenda kumbuuza otya AI egenda tuuka ng'esobola okontrolinga essimu yo nga si gwagirinako kontrol wabula gyo nga yekutegeerera mashini zino obeere n'emitwalo gya 3 ku ssimu nga woozirina ku mobile money mazima ga Katonda egaana okuinitiatinga ekugambe password nfu egenda beera ne ssente ku mobile money yo eraba omuntu arespondinga oba akolagana nayo ssente ze zimusindikire kubanga ekyo tetukirinako kontrol egenda tuuka nga yezirinako kontrol Gulwaki oteeka mu password ya mobile money yo ekkiriza ne kulaga balance bagambye AI tekimanyi munaye yo mobile money yo kitegeeza AI yennyini oba computer zino zezisensinga ensonga ki oteeka mu wrong password tegiggulawo oteekamu entuufu neziggulawo that means yo nga yo emanyi password ye entuufu obaako okategedde wengenda okukoma saagala kulandaganya nkugambye lwaki oteeka mu mobile money password yo enfu esobola okugamba owaayi gy'otaddemu nfu kitegeeza yo ennamu egimanyi nera bw'otuuzaamu ennamu ng'ekugamba eyo nnamu ng'ekulaga balansi wo time egenda tuuka nga si gwe akebedde balansi naye balansi w'oyo ng'emusindikidde omuntu omulala naye nti olwedde contacts list yo kweziri ne ku Google wazibaakingayo ne musimu AI kyemutamanyi tutamane Nalongo Nabwire az'okubeera ng'akonya abasawo abafere naddala abo abakulombera edduwa ne watabako kikyuka mu bulamu obwo mukubireko kw'enamba y'essimu gy'olaba mu nsonda gwe ebisigadde obimulekere.